waliwo olutalo olugenda maaso wakati w'amawanga ag'enjawulo agasangibwa mu Middle East, amawanga okuli eggwanga erya Israel n'eggwanga erya Iran. Ekiro ekyakasiza olunaku lwajjo twalabye ebikompola eby'ekika ekya hypersonic missiles nga bikasukibwa okuva mu ggwanga erya Iran nga bigenda paka mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Israel, era ebintu bingi byayononeddwa. Amawanga ag'enjawulo gatandise okubanga gakola statements ez'enjawulo eziwoninga, ezirabula ko n'agamu okubanga gagendedde ddala mu bitundu bino okulaba nga bajjayo abantu baabwe. Kati nno gano amawulire gantumiddwa okubeera nga ngaweereza eri ggwe Munnayuganda yenna asangibwa mugamu ku mawanga gano n'ebimu ku bibuga bino. Ngenda kubanga nkuwa amawulire gano beere ng'ogategeera oluvannyuma lw'olutalo olwabaluseewo oba olubindabinda essaawa yonna nga lulabika lugenda kugaziwa wakati w'amawanga gano. Bannayuganda bangi abakunukkiriza mu mitwalo oba abakunukkiriza ne mu kakadde abasangibwa mugamu ku mawanga gano nga bangi bali ku kyeyo, bali mu kukola, bangi bali mu kubeera nti bagenda kuwummulako, bangi bagenda kuziholidde na kulambula. Wabula bano balabuddwa gwe Munnayuganda wenna ampuliriza kuba nkimanyi wano mikwano gyange bangi muyinza okuba nga mugudde ku mawulire gano. Njagala okutegeeza okusinziira ku sources ez'enjawulo, okusinziira ku mikutu egy'amawulire egy'amaanyi okwetola ensi yonna, omuli amawulire nga France 24, omuli amawulire nga Al Jazeera, omuli amawulire nga Reuters, BBC n'emikutu gy'amawulire emirala gyonna naddala egiweereza ensonga ezikwata ku nsonga z'olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Israel. Gwe Munnayuganda yenna ampuliriza ng'oli mu mawanga gano oba ebibuga bye ngenda okukusomera bye bisinze okubeera nga bisongebwamu olunwe nti singa embeera etabuka bino bye bimu ku bibuga ebigenda okusinga okubeera nga bikosebwa. Bw'oba ng'oli mu kibuga ekimanyiddwa nga Jerusalem eky'eggwanga erya Israel, eno tageti y'abasajja bali. Bw'oba ng'oli mu kibuga ekimanyiddwa nga Amman ekisangibwa mu ggwanga erya Jordan, naawe olabuddwa. Bw'oba ng'osobola okuvaayo, vaayo. Bw'oba ng'osangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Beirut, kino kibuga ky'eggwanga erya Lebanon, ekibuga Damascus eky'eggwanga erya Syria, ekibuga Istanbul eky'eggwanga erya Turkey. Bw'oba osangiddwa ng'oli mu kibuga ekimanyiddwa nga Riyadh mu ggwanga erya Saudi Arabia, ekibuga Dubai ekya United Arab Emirates, mu kibuga Cairo ekya Egypt, newankubadde nga Egypt eri ku lukalu lwa Africa, wabula embeera nayo eyinza okuba nga si nnyangu. Jjukira Egypt munywanyi gw'abasajja bali basiraamu banne. Kati ate wano Israeli we luba nga lubaluseewo, kitegeeza buli omu ajja kuba nga aroza ku nsonga eno. Kati gwampuliriza, njagala okukutegeeza nti amawulire gano njagala ogasheyaringireko munno, naddala ng'oli Munnayuganda owulira Oluganda lwenjogera, naddala nga wandyagadde okuba nga olabula n'abalala babeere nga babimanya. Bw'oba ng'oli mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran mu kibuga Tehran oba ebibuga ebirala byonna, naawe olabuddwa. Abali mu bibuga nga Baghdad eky'eggwanga erya Iraq, naawe olabuddwa. Amawanga mangi agasangibwa mu Middle Eastern countries, amawanga gengenda okusomera. Nyinza okuba sisomye kibuga naye at least eggwanga erimu ku gano gengenda osoma. Bw'oba ng'oli Munnayuganda ng'osangibwa mugamu ku mawanga gano, wenyweze era weesabire, osabire n'olutalo luno luleme kubeera nga lubeerawo. Jjukira nkugambye amawanga ag'enjawulo gatandise okuba nga gafulumya, either nga gafulumya statements ez'enjawulo oba nga gajjayo kye bayita evacuation, okujjayo abantu baabwe mu bunnambiro. Eggwanga erya Uganda, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni tebannakikola, tebannakirowoozaako yadde n'okufulumya statement yonna. Kakati gwampuliriza, ng'oli mu ggwanga erya Bahrain, ng'oli mu ggwanga erya Egypt, ng'oli mu ggwanga erya Iran, ng'oli mu ggwanga erya Iraq Israel, oli mu ggwanga erya Jordan, eggwanga erya Kuwait Lebanon, oli mu ggwanga erya Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, eggwanga erya Syria, eggwanga erya Turkey, United Arab Emirates n'eggwanga erya Yemen. Ge mawanga ago agasinze okutunuulirwa. Nti singa Munnayuganda oba gy'oli nga byenjogera obiwulira, bw'oba ng'olina obusobozi obuvaayo, ojja kuba osabiddwa okubeera ng'okola kino. Amawulire agaakafuluma mu ddakiika nga 45 ez'akayita, kigambibwa nti Israel ewooninze amawanga ag'enjawulo, neewooninga abantu ab'enjawulo abasangibwa mu mawanga agali okumpi awo, nti bwe kiba kisoboka mujjeeyo abantu bammwe naddala
mu bitundu ebya Southern Lebanon oba mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Kyokka awoninze y'omu ku bali mu lutalo abagambibwa okuba nti be bagenda okubeera nga beekuba, naye nkugambye amawanga ag'enjawulo gatandise dda okubeera nga gaddusa abantu baago. Kati gwali ku mukutu guno ng'oli muna Uganda nja kusaba otapinge otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information eba etambula. Kakati wuliriza ezimu ku statements ezifulumidde ku mukutu ogwa France 24 okuva mu mawanga ag'enjawulo. Eggwanga erya Cyprus nga lino lyerimu ku mawanga gali ku lukalu lwa Bulaya agaliraanye oba agali okumpi n'ekitundu kino kye bayita ekyondo kya Buwarabu, agaliraanye amawanga nga Abaisirayiri abo n'ebirala. Bagamba nti bakajjayo abantu 6,000 nga babajja mu mawanga ago agali mu kyondo kya Buwarabu. Eggwanga erya Turkey nalyo waliwo omuwendo gw'abantu be bajjeeyo. Eggwanga erya Australia bajjeeyo abantu abakunukiriza mu 1,500 bannansi baabwe. Eggwanga erya Britain liwoninze bannansi baalyo okubeera nga abatanagenda temugendayo, ababaddeyo mutetenkanye engeri gye musobola okuba nga muddukayo. Gano amawanga gonna ge nkusomera mawanga g'amaanyi gasobola okukola buli kimu. Eggwanga erya Bulgaria kigambibwa nti lyakevacuatinga okuva mu ggwanga erya Lebanon abantu abasukka mu 1,000. Eggwanga erya Bulgaria lyakevacuatinga abantu abasukka mu 4 nga bava mu ggwanga erya Lebanon. Eggwanga erya Canada lyakevacuatinga abantu abakunukkiriza 1,000 nga nabo babajjeeyo era nga babaleetera ku nnyonyi ezandibadde enkozi z'ensi kye bayita commercial planes nga babajja mawanga ago. Eggwanga erya Cyprus nga bwe nkugambye nalyo lijjeeyo abantu baalyo. Eggwanga erya Bufalansa liwoninze era lirabudde abantu ba eggwanga eryo bannansi baabwe abatanagenda temugenda, abaliyo oba osobola okuddukayo ddukayo mangu ddala ng'embeera tennaba kubeera ng'ate eyonooneka. Eggwanga erya Germany likoze ekintu kyekimu, abasaabaze oba abantu abasukka mu 1,000 bamaze okuba nga baggibwayo. Eggwanga erya Japan lirabudde. Eggwanga erya Philippines nalyo kigambibwa nti lyakajjayo abantu abakunukkiriza 1,000 mulamba. Eggwanga erya Portugal kigambibwa okuba nti abantu 44 be bakaddusibwayo n'amawanga amalala. Ekitongole ky'amawanga amagatte nakyo kirabudde nti gwe wenna asobola okuba nga oyabulira agamu ku mawanga ago osobola okubeera ng'ate otambula n'odde wammwe ku butaka okwetegula ekibabu, kubanga wetwogerera amawanga ag'enjawulo naddala agali interested mu lutalo luno gatandise okuba nga gawawula ebyokulwanyisa byago agali ku sayidi ya Iran n'agali ku sayidi eri ey'Abayudaaya. Kigambibwa nti eggwanga erya Russia lyatandise dde okubeera nga lisomba ebyokulwanyisa eby'omutawaana nga biritwalira munywanyi waabwe ow'eggwanga erya The Islamic Republic of Iran. Kitegeeza olutalo lumaze okuba nga lulangirirwa newankubadde nga terunnaba kubalukawo luli lwennyini olwaddala olutiisa, naye embeera nga yabunkenke. Njagadde kulabula munnayuganda yenna bw'obanga osobola kubanga okusinziira ku information gye nfuna nti abantu bonna balabuddwa, oba osobola okukozesa ntambula kikaaki yonna osabiddwa okubeera ng'ogikozesa, oba ntambula ya ku mazzi oba ntambula ya mu bbanga oba osobola kuyita ku ttaka, kyonna ekisoboka kibeerewo munnayuganda abeere ng'ate ava mu mawanga ago okulaba nga yeetegula ensonga eno. Ekisinga okuba nga kikwasa ennaku nti amawanga ag'enjawulo gawooninga abantu baago agamu gatandise okwevacuatinga oba okugjayo bannansi baabwe, wabula eggwanga erya Uganda tebannaba kukolayo yadde statement n'emu, tebannaba kulabula munnayuganda n'omu, n'abagenda bakyagenda wetwogerera nga bakyagenda mu mawanga ago. Abamu bagenda kukola, abamu bagenda kuzi holiday, wabula nga ne wetwogerera olunaku olwaleero bangi bakyeyiwa ku kisaawe ky'ennyonyi ne ku embassies ez'enjawulo okulaba nga bafuna visa okuba nga bagenda mu mawanga ago, newankubadde ng'embeera eriyo emanyiddwa bulungi nnyo. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera gwagawulidde, osobola okugasha yalinga n'obeera nga ne munnayuganda munna asangibwa eyo asobola okuba nga naye ategeera ekigenda mu maaso. Katuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Ddangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.